kale programu ensulo etandise. Njagala okwebaza nnyo gwe yali atuuliza programu eno ensulo ye programu gye twakugamba ekuŋŋaanya ebyobuwangwa naye obuwangwa olw'okuba nti bugazi nnyo tulondayokko akatundu ne tukafumbiikiriza ne tukalwako ne tumenya nti ako kawedde. jjukira emabega eri bwe twayogera ku kufa abafiira ku mazzi ate nno omune nga twogera ate Katonda bwakireeta abantu baffe ne bagenda ne bafiira mu bagiyita batya mu lyato. Kale banaffe abo Mukama Katonda abawumuza emirembe naye kati embeera gye tulimu ennaku zino. Kale mu studios ndi ne bannange omukulu nze Kirwana Sozi basonde banyabo mbaniza mu programu eno. Mwebale gyonna gye mutuusizaako engalo, mwebale ebibuuzo bye mutubuuza, mwebale okuwabula kwe mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala programu eno okugiweereza mukwano gwange Kalibala ewabigalo nti webale programu wabigalo w'emityana. Okay. Nange abewabigalo mwenna mbaweereza mukadde wange Gastafas namunungu awo mu Kikuumambogo wabigalo. Oli otya mutaata bali batya abaganda bange ne bannyinaze bannange bandabire. Nange nze Kirembeka Baale muzukulu wa Nakirembeka ebutale. Waliwo obutale wano wakati wa Busujju ne Singo. Butale kiri ekyo mu Buddu oyitawo Kitovu n'ogenda awo oyitawo Cathedral Kitovu n'ogenda awo. Kati no ku lw'emityana otuuka ekikonge n'okwata ekawolongojjo waliyo ngamba butale ow'omu Buddu. Era lwaki nsiriseemu njagala kusigala nga bwe mba ndayira abasajji ng'obutaka bwaffe buli butale. Njagala ekyo nkyagala nnyo abasajji. Obutaka bw'abasajji buli butale tebugeza ne bukyuka. Mugenda okuzimba ofiisi wadde jjajjaffe omutaka atuula wano Rungujja. Rungujja si nsonga obutaka buba buli butale. Nze bwe ntuula wano mu Kampala obutaka wange ng'omuntu nenga nti buli mawundwe kituuka. Era ne bazanya abazadde abasobodde okujja abaana ba masomero bakomyawo waka ate nga pulogulaamu eno bw'etandika babateerako ne bawuliriza. Nayogera ku sabiti ewedde nti abaana bano bakomyewo siniya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu bino byennyini bye basoma biri mu maka bye tuzze tusomesa ebbanga lyonna. Awo n'abazadde mwebale nnyo. Ffe twatandikako dda kalikulamu twagitandikako ddempya tuli mu sirabaasi wakati kyokka nno n'abahaaya bino bibakwatako nnyo abasoma olulimi Oluganda aba yunivasite kiyitawo ate abagenda okujja mu Ntanda nabyo tubategeeza nti bibakwatako butereevu naye ate baleme kulowooza nti bino byokka bye tugenda okubuuza mu Ntanda. Eno ntandikwa guno mubumbirano nolwekyo mukole okunoonyereza ku bintu bingi nnyo bye tugenda. Abaana bagambe tubadde ffenna tusomye mu masomero naye nga mujja ne mukola practical okuva lwemutandika okutuusa lwemumalako naye nga enamba ya practical ejja kutwala obubonero katugamba 2 naye nga okuva lwemwatandika siniya esooka mu kukola practicals ne field work eza biology eza chemistry eza physics naye nga pepe genda okujja ku nkomerero siniya 4 ng'erina max aga. Bakulu baganda bange mbabuulireko waliwo ekituzinze mu masomero eyo. Njagala kwebaza abakulu b'amasomero abakyakuumya olulimi Oluganda mu masomero ate mwabagezaako okulugobaganya nga muleeta obusongasonga nammwe temukuuma Namulondo olulimi muba mulwanyisa Bwakabaka kulwanyisiza ddala eggwanga lyo ng'olaba ate kisinga okunyiiza amannya ge gasali nga Kirwana Bakirembeka naye lwakuba nti oluusi gabamanya bunnya. Kakati nno abakyakuumya olulimi Oluganda masomero nammwe abasomesa b'Oluganda mwongere okwerwanako mulabe nga Oluganda lubeerayo mu masomero. Mu Luganda tugaa nti ebunga teba ya kisibo. Kituufu nennyini kiggwa yakiwebuula kyova olabanga nze nadde ndi ku mukutu awo nga ndaba abaana nkobaza mbogo balwana balwanyisa ebunga babuuza ebunga ku mulundi guno ya kisibo oba si ya kisibo. Ate nga etteeka liri nti olugero lugamba
tyebunga teba ya kisibo Namulondo ekuumiddwa tekuumiddwa ffe abakyagikuuma tukyaliwa kibuuzo ekyo olwaleero okukyanukula obulungi tutandika okwetegereza n'essaasa gyennyini kati kimukanga bwekikoonako we tubeeredde mu mbeera nga tujja tusomesa amaka g'Omuganda twatuuse ku nnyumba enkulu eyitibwa Kaabuyonjo. Twakinkulu twagamba nti yeteekwa okusooka mu kibanja kyo. Olinde nkwegayiridde kino nkisaba busabi. Abantu bankubira essimu abaana abafuka ku buliri baneemusooke mu lweye ennamba. Mukungu ono ataali n'eddagala ono. Nkwegayiridde nja kwerabira. Ya kirungi nnyo Mwami Sali nange abantu bazze bankubira essimu kubanga nabategeeza nga bwe nnina eddagala erijjanjaba okufuka ku buliri naye eddagala eryo ndiwa abaana okuva abakuzeekuzeemu si myaka 3 si myezi nejali badde emyaka nga 10 naye eddagala eryo bw'oba olyetaaga kuba ku namba y'essimu eno 0752 96 97 57 ate n'abo be naaliwaddeko ne bawona nabo bankubire bambuulire kubanga nze eddagala lyembawa obutafaanana basawo balala nze sirisekula nze bwe nkuwa eddagala nkuwa n'ekikolo naawe n'ogenda n'ojjanjaba abalala mukama bw'ayamba kakati kira kyengabirako eddagala ye mmeeme emmeme eya wansi n'eya waggulu zombi nzigabirako eddagala era eddagala liri kumpi naawe awo kyengenderera naawe ojjanjaba abalala bawone nze eryanjijanjaba eya waggulu lyemmanyi naye sijjana era mukuba essimu eyo 0752 96 n'akasundo kali ke nabagamba bino byonna mbijja akasundo akakwata emabega kapayiro nako nkajjanjaba mukama bwakukwatirako nowona nze siwonya naye Katonda yakuwonya ab'omusota nabo kambajjukize nti Saalongo Buleera owa Mole Guest House ne Mole's Place ensangi kuba Mole Guest House eri wano wazzana Mole's Place webakolera emikolo eri ensangi yayina eddagala ly'omusota mukubire ku 070 5 17 56 ya Saalongo Buleera si yange ate yange temugikubako kati kino naye ekikulu basooke bategeere nti eddagala egganda libaako ekikubansiko era mumbeja luwedde eddagala lyali ayagalawo nemugala weereza ekikuba n'akiweereza era najjanjabwa bulungi kati bino ebyaffe bino ebiwuka bijja mu nnyumba Luyima bye yali abuuza Luyima Joseph oyo weewaawo mumpijaawo nti ensanafu zinumba enjuki eddagala bwe tuba tunaalikuwa libaako ekikubansiko egganda si kakadde ka senti omanyi abasaba akakadde abo bo balala naye ekikubansiko kuba omubuuza nti mukama wange kibe kya sente meka kati nanyini eddagala yakubulya kale weerezaayo obusente emitwalo ng'etaano oba 7 bwegiti ezitali nnyingi nnyo naye ate kankwebaze omusomesa gwe walagirira okunona ennaanansi nga bagenda mu practicals wenyini we wayogera lwakuba omwami yasooka n'abeewulirirako kuba amasomero gakuŋŋaanirawo nga mukaaga ate baawulira eno ate n'amera amalala ssebo naye bambi baafuna kale nno ndowooza puroguramu yaffe eno nga tumaze ekyo enamba yange y'essimu eri 0772 naye ku nsonga zino ez'ebiwuka ebyenjawulo ebituzinda okuva ku nsanafu ng'olaba nga bikuzinze buzinzi oyinza okuteekawo sukaali biba tebikuzinze naye tewali nsonga yonna n'osanga enjuki zikuzinze ebyo ebisinga okuzinda ebyo tubisobola kale tuzeeyo sebo tuli ku maka g'Omuganda ku nnyumba enkulu eyo gye twayita akayu amannya amalala
mukungu tuwe amannya amalala kakati okujjukiza ku bannaffe abatwegasseeko olwayo kubanga nkimanyi nti buli kaseera tubeerako n'abantu abeeyongera okuwuliza pulogulaamu munange oli akubira munna akasimu n'amugaa nti gwe nti wulira abasajja teekako si basajja obusajja sebo batuyita busajja naye ate nga si nsonga naye ekikulu ekyo ekiva mu busajja kakati twayogera basebe ne banyabo amannya nti ekifo ekyo kirina amannya mangi nga Kabini, Kabuyonjo, Mugwanya, ensangi zino bakayita toilet, mulimu amannya nga 15, tulina n'amannya amalala nga Musalani, ekyoloni kakati ekirungi waliwo muwuliriza waffe ye Abudu Semugenyi yagamba bwe yamala senior 6 n'agenda mu nsi Rwanda n'amalayo emyaka 2 naye yasanga erinnya Musalani nga toilet bagiyita Musalani nti era oli agamba munne naze omu Musalani kwegamba bulijjo ekigambo kino erinnya lino tulimanyi naye nga titumanyi nnono yaalyo ate nze Abudu Semugenyi oyo ye yanyumiza ennyo ebifa ku fathani brothani ayagala gwe banoonyerezaako ateekebwe mu lubu lw'Musenyeri Ngobya. Musenyeri oyo yakulira mu mikono gya Musenyeri Ngobya. Bw'aba ayagala okumanya ebisingawo ku byewuunyo Musenyeri Ngobya bye yakola, Semugenyi Abudu okuvira ddala nga kaana kato enamba y'essimu ogirina wali gibawadde kubanga ajja kumalako mpalukusa mukadde waffe Father Sekabanja oyo ajja kumwetaaga nnyo kubanga Semugenyi Abudu ali ku Monsignor twatuula ne tumala essaawa 3 nga Semugenyi Abudu Semugenyi nga anyumiza bye yalaba ng'omuntu Father amanya Musenyeri Ngobya bye yakola nga mwana muto okutuukira ddala ng'akuze ng'ali mu mikono gya Ngobya n'alyoka agenda e Rwanda atuleetereyo n'ennono y'ekigambo Musalani era yagamba nti twakyogera bubi luli bwe twagamba nti Musalani ndikiri Musalani kale sebo tweyanziza n'Abalundi nti bwe bakiyita kubanga Olunyarwanda lulinamu eby'Olulundi n'Olulundi lulinamu eby'Olunyarwanda bakyukamu ebirala era bw'owulira Orayireje wiriwe Orayireje Banyakole wiriwe Orahoneza Umezute ogenda okulanga bonna bakwatagana naye kakati awo feno mu Luganda twandigaye nti baluganda kati wali tugambe tutya era balugandamu era kyetukozesa anti okubeera Oluganda mu Luganda tikirinayo kigambo kirala toyinza ga nti balunyolomu oba lwalunyalwandamu oba balulundimu kati no kiba bayinamu obukwatane obwo obuleeta olulimi ennimi zaabwe kati oyo ye Musalani nga bw'olaba olunyolo n'olutoolo bingi ebigattaawo era bw'oba toli munyolo oba omutoolo ng'oli wa ggwanga ddala kizibu okwawula nti ayogera kati munyolo oba mutoolo naye lwakuba nti ate olutoolo luwoomerera nnyo empako yawe kakati bo bamanya nti kati oyo mukiga kati ffe ab'ebweru tetulowooza bonna be bamu okayija omwana omuloleko bebanyola abo batoolo anti naye kugambira naffe wano kikwanguyira okumanya nti bekkooki era ogenda okuwulira nga tuwuliziganya bulungi ono ava Buddu ono ava Buluuli ono ava enjatula eno ogenda okuwulira omuntu kasita omuntu akugamba nti akakiiko ate era beyita bakooki kati kooki ekibbo kaba gyatulira naye wano ffe ekibbo ffe tukolemu bye mwasoma bigamba palatalization eso Abudu tweyanziza nnyo Semugenyi naye era nja kusaba mukulu Sali okubireku Abudu oyo akkiriza okutuwa ennamba ye kubanga Dr. Sekabanja ajja kugyetaaga nnyo kakati kyojja okukola
ojja ngenda kuweya Ssemugenya Abuddu njogere naye okubire Dr. Ssekabanja yennyini ajja kwogera Ssemugenya Abuddu talinawo buzibu kwogera ne dokita kakati obadde okyatuwa amanya ssebo ekyolooni twogedde ekyolooni emanju ekyolooni kina nakyo gye kyava kubanga okusinga ennyo abatabaazi be baasinga okujja n'erinnya eryo ery'ekyolooni mu myaka awo ejamwana nga bakomyewo abaseveni abo bebaleeta kubanze taata yagenda mwana mu 3 nadda mu 6 nga Ssebatalo okubiri awedde naye bajja mubitta kati naye bebasinga okujja ne kati lwakuba nti ate kati bagenze baggwawo twandibadde tubabuuza erinnya lino mwalijjira ddala wa naye ate naye gwenja okukibuuza abaswahili bakiyita batya bakiyita kyo abaswahili kyo abaswahili bakiyita kyo bayinza okuba nga basaze ku kyolooni kirabika bagiyita kyo kyo ali mu kyo era kawulira ku masomero eyo abaana bakakwataako ko kangu ndowooza n'emmanju ebyo amannya geego linnya ki eddala anti 15 gonna tugamazeeyo kakati bakulu nsaba mutubuulire abatuwuliriza emizizo gy'ekifo kino twalina ennyumba ne tugiteekamu emizizo toyera kiro bw'oba oyeze tofulumya by'oyitaka naye ng'okwera kikyo kizira twalina enju eri ennene kati eno ennyumba eno eyina emizizo gyayo kizira ekisookera ddala okwatuukiriza omuntu ng'agendayo kyagenda okukola kizira toddaawo n'ogamba nti amanyi buli muzizo oguba n'ekibonerezo oba kizira kakati ate ngenda kyogera ntya gwe manya nti agendayo kizira okwogera nti gundi agenze bw'omwatuukiriza mbw'oyinza n'okugwa akazoole ogw'eddalu omanyi omuganda yateekawo buli muzizo guliko ekibonerezo ogw'eddalu era abaana bakiyige kuva n'olwaleero toyatuukiriza omuntu bw'omulaba ng'agenda eyo togamba nti agenze kukola bw'ati liyinza obutakugwirawo mu ddakiika eyo n'ogenda ng'oligwa nga abantu be bakulaba nti ogudde naye nga ligenda lyeyongera tatugwako eddalo nga bo bakulaba eyo kakati ogwo muzizo ogusooka kyova olaba ku nsonga y'okugwa eddalu ekisoko kye tugamba nti gundi aba kansowera aba yagwa eddalu ate ensowera omanyi gye zisinga okuba ensiisira yazo mu kaabuyonjo ekisoko ekyokubako ensowera kivudde awo lyeddalu eryo kuba likwatagana so nga n'okugibako obasimbulamu obwa bulijjo obuuzi ogenda kugikozesa era kiraga si ddalu eryo lyennyini kati nno eddalu tulitadde awo ogw'omuzizo ogusooka kizira okwogerera mukabuyonjo tuyogera kati nabagamba wano nti abantu essimu zajja atambudde n'essimu ekiro si kiro agenze ku nsonga eyo evuze atandise kwogera nindako katono kyalina emikolo gyenkola wano naye nekiswaza nnyo baami naye naate bajjajjaffe bano mu bulungi bwabwe muganda wabeerera muganda wa Katonda ne sayansi eno yali ennyo mu sayansi agenda n'anoonyereza naye sayansi omutonotono gwe tumanyi kizibu nnyo okuba ku mikolo egyo n'ogitaataaganya omubiri gwo enkola y'omubiri gwo naye oba ogimenya ogimenyera ddala lwa nsonga bo balina kye bayita contraction and expansion omubiri ne gwetugga ate ne gwetaggulula ne gwetugga ne gwetaggulula kati wooyogerera awo bwe gwetugga ennyo ate nakyo kiyinza okukubandula wabuli lwoleekaana olubuto luno lulina engeri gye lwefunya osobole okusindika eddoboozi lifulume kakati okufulumya eddoboozi waggulu ne wansi kiyinza okuleeta oye sayansi owaffe ow'emawundu atandikirwako ate obaga nti abaganda gwe bakozesa ne bakuuma eggwanga lyaffe lino nga liri wamu nga ddungi kati nno kizira
kati ate ekizira ekirala era ekitta n'okutta kyekyokuliirayo bw'oliirayo okolaki obaaki baganda bakuga Kiwaana yansinga okumanya ennyo omuzizo muzizo kya muzizo nnyo kubanga bwe tugenda mu ngeri y'emizizo ekisookera ddala nti bw'oliirayo olwala olubuto ate era ng'okirabamu n'amagezi ag'ekikugu ennyo kubanga bw'onooba okutta ekyokulya enswera nejja n'ekigwako n'olya olaba bw'ogenda okulwala naye okigonzezza kuba bwe bagamba olwala enjoka ezitawona tiziwonera ddala ekitegeeza ne zikutta n'okukufa kubanga kyolya kigenda kugwako enswera kati olwale bw'okijja mu buwangwa n'okijja mu saayansi omupya olaba ng'enjawulo tewali n'akatono. Omuzizo ogwo mukulu naye ennaku zino obwana buno oba kukuza abaana na ngeri ya kyejo niyo omukolo gwe naliko tugamba abaana tetutandise ennaku zino enkola mwami Saliene y'omulembe saawa ziweze zino zakyamisana abaana tugenda bagabulira wali abaana mudde wali omuzadde n'agamba nidda ono wange tajja genda nja kumuwa ku kinaaba nengaye tomwagadde nnyo abaana tubagabulira wali kakati enkola eyo yetandika okuleeta abaana okuba n'omululu ava wano mu nnyumba n'omuwera mu nkukutu n'agenda naki so nga ate bw'omuwera mu banne ayiga okuliira mu banne ayiga okugabana ayiga n'okugaba n'okugabulwa n'obugumiikiriza kubanga bava ku omu okutuuka ku kikondo n'ekufunamu n'ensonyi kulaba endya swankulu okwe n'ebirala ebiddako alaba banne wali endya y'abenjawulo n'okukukusa amanyi omwanya mbu omuteeka eri okulya ali akweka bw'alaba yajja n'akweka okukula tokati abaana bano batandika okuliira oba buswiti oba buki n'agenda mu ttooyi ojjukira nga kabaka agamba nti omululu gwe gukozeseza abantu baffe ebiswaza omululu wetaaga okufuga abalina okugufuga bazadde mu gino emizizo mwe mwafugirwanga omululu toliira mu ttooyi toliirayo kubanga enjoka zijja kutta jakufa enjoka ate nga ne sayansi wuuyo mumaze okumunnyonnyola tolingiza ng'omuzizo tolingiza alimu ozaala omusota bw'oba omuwala era nno bwe mulaba obwana buno omanyi obwana bwagala nnyo okuzannyira mu bifo era mu bukubirize kabe kasinge mu buyiseeko n'obuziŋŋoonyo bumanyi ogenda ne bwekweka eyo ne katandika okulingiza kanne kaako olaba omuze bwe gukula omwana n'akula n'omuze ne gukula n'atuuka n'okulingiza tewazannyirwa bw'olingiza ali mu kabuyonjo oziba amaaso mukulu atugambye tiozaala n'omusota naye nno kintu kya buntu bulamu kubanga kijja kirabika kitya omwana okuva eri najja n'atandika okweyagalira ku banne nti kulingiza mu kabuyonjo era ku nsonga eyo ojjukira bwe twagamba nti mu kabuyonjo tuterekayo ebikookooma omuzzo ogugenderera ogutambulira mu luwenda lwe lumu n'okulingiza n'omala olingiza omuntu ali mu kabuyonjo ne yeeyambisa ekikookooma ekimu ku bikookooma n'akyeyambisa olw'omulimu gwe yagenza okukolayo n'akikulaga bw'ati n'akikwoleka oziba amaaso tolaba ekyo nga kiriddogo ly'amaanyi nedda somesa ssomero olaba nti buli kifo ky'omuganda oba ekisangibwa mu maka g'omuganda okiraba nti ssomero kakati gano masomo ge tusomera mu kifo ekyo ekyakabuyonjo niye olaba ng'ekintu kya buli so nga ate tutegeeza kati okukuuma obulamu obulungi ekitiibwa ky'omuntu obugumiikiriza bwobanga munna agenzi gumiikiriza yate naye bino yanguwa naawe vaayo mangu yanguwa vaayo mangu okuyise kulya mmere ekifo ekyo tetuteekwa kukigendamu kulinda kumala kujja oyidde oli okugende nedda oteekwa okupima naawe okwewulira
natuukira wali okigendemu ng'okyayinamu obugumiikiriza kubanga oyinza okusanga oyinza okutuukayo nga waliyo mulala notandika ate bw'owulira nga munajja korola obagenda ng'ofuuwa oluwa nogenda ng'ofuuwa oluwa kati naawe ali munda katugambe titugamba nti muleme kuteeka nzigi ku kabuyonjo naye oyinza okubeera nga olw'ensonga emu oba endala tonnafuna busobozi buteekako luggi kati oli bw'akolola naawe kolola omanya nti waliyo omuntu kati nno n'omuzizi omulala naawe bwe bakukoowoola toyitaba omuzizo toyitabira mukaabuyonjo mugundi eyo ate nno okumanya nkizira oyinza okufuuka omusezi okuyitabira mukaabuyonjo bangi bafuusa abasezi nga kivudde ku kuyitabira mukaabuyonjo ffe twali tubalabyeko manye emyaka gino omukulu agaye nti emyaka mwe twetolooledde n'eggwanga lyaffe lino osanga ebitubirabye kaabuyonjo eriko emizizo bulijjo mingi bwegiti ate nga olaba kuuma ekitiibwa ky'omuntu eyo beerayo maliriza ebyayo vaayo mutwakuyita ye ate gwe twagambye toyita ate toyitabirayo ate nno n'amateeka g'eggwanga gano gagaana abantu okusanyukirayo okukolerayo ebintu oba ebisanyusa oba ne muddeeyo ne mukuba olwogolo olwali kyova olaba bateekayo n'empapula ezisomwako ky'omuntu wabeerayo ebintu nasoma kino ate abantu abamu akati abakola obulango obw'ebipande babuteeka nnyo mu kaabuyonjo ako kalango kakola nnyo eddakiika z'omalayo amaaso gaba gatambula geetegereza ekintu bulijjo sikiraba naye waliwo kaabuyonjo gy'ogendamu n'oyagala amaaso ozibirize buzibiriza si kaabuyonjo ako ke kabujama ako kabujama buli wotunula ebiriwo toyagala kumanya abantu baffe tubategeeze ti mu Buganda wano kaabuyonjo eteekwa kuba kaabuyonjo ekifo gy'ogenda nga wayonjo togenda kusakayo ndwadde era nkubiriza nnyo ab'amasomero bannannyini masomero ntambudde mu masomero ttaamu eno mangi waliwo amasomero agakyali amagayaavu kitegeeza nti abaana baffe endwadde nga bazijja mu kaabuyonjo olwekyo endwadde ezo zikwata naddala abaana ab'obuwala zibajoga nnyo kyokka n'ab'obulenzi endwadde ezo basobola okuzisakayo tubeegayiridde nnyo ab'amasomero mufe ku kaabuyonjo si lwakwagala kwejalabya si lwaki naye obulamu bwaffe kyekisinga obukulu obubwo n'obw'omwana wo n'owa munno ne munno era endwadde mu maka eziva ku bujama zisinziira awo lwaki tetugambye abatuwuliriza nti kubanga tulina eddakiika ng'emu oba bbiri ziweddeyo zigwereddeyo ddala tegeeza abatuwuliza banaye abazadde ba St Joseph abalina abaana mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga tulina olukiiko ku Monday ekijja kubalaza ssaawa 4 z'enkya bajjukiza abajja okusunsulwa tuna abajjukize enga 8 ogwokutaano luli ku ssaawa 4 wano ku Bulange. Banaye tubeebaza nnyo okutuwuliriza tubaagaliza ekiro ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.